Banaye mbalamusizaako mwenna abali eyo abasiraamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe muli bulungi. Ndi musanyufu nnyo okuba mampi nti nfunya akadde nzije tunyumyemuko mbabuulire embeera mwendi mbabuulire byempiseemu okutuuka wano. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mbasanze nga ate muli balamu. Alhamdulillah. Mugamba mutya? Muyite bannammwe tutandike mbabuuzeeko. Kale sanyuse nnyo balaba nyinza okuddamu ne mbabuuzaako mulundi ogwokubiri. Abasiraamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Sima nnyo kubanga mumpagira mungoberera mubeerawo mu mbeera zonna. Nyina ebibuuzo bingi bye mwadde mumbuuzizza era bye mwagala njogereko. Nja kubyogerako byonna inshallah. Nja kubyogerako naye ng'okusookera ddala nja kusooka neebaze Mukama ku lw'obulamu bwaffe nze naawe munnange gwandaba essaawa eno era omuntu munnayuganda gwe tuva mu nsi emu kwagala nnyo okubanga tulina ekitugatta yensi mwe tuva mwe twazaalibwa ate mwe tugenda okubanga tuziikibwa inshallah. Esala yange okubanga omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi aziikibwa waka kubanga byebimu ku bintu ebibadde nga bineeraliikiriza no nenga naye senga omuntu afa kati oba senga afuna obuzibu honestly what happens mbadde mu fear y'ekitala ate nga nsaala nnyo okutambulira mu fear. Naddala waliwo nalaba ku president bwe yagamba nti omuntu aba afudde covid abeereyo ate ebiseera byali bya bunkenke nnyo nnyo. Nali nnyina ebirowoozo bingi nnyo ngamba my god omuntu ayinza kukola atya. Naye Mukama mulungi tutandise okufuna essuubi. Simanyi kiki mba ntandikirako naye nga I'm here to spread love. I'm here to spread love. I'm here to tell you more about myself, what I've been going through, and me and my brother Splash bwe twasigala wano najja ntya wano ndowooza bwe mba ntandika. Kale njagala mbatandikire nti ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali around ennaku z'omwezi 12-13 najja mu Abidjan nga nzize okuyimba ku festival gye bayita Massa Festival yakabeerawo emyaka mingi. It is organized by the African presidents okubanga uniting cultures ez'enjawulo okuva mu Africa onna mawanga amalala ag'ebulaaya. They invite so many artists from all over the world to come and entertain the people. And this festival is supposed to be moving countries eri abo abeegattira mu mukago gwa Massa oba mu ngeri nga baatula ne bakiya African presidents. So najja wano nga nyina performing ng'ennaku z'omwezi 14 March. So bwe natuuka wano na continue nga nenkola show yange netambula bulungi nnyo era bwe namala nenzira ku hotel ne bandi yange wano twajja abantu twali abandowooza 9 munana netukola show yaffe. Bwe twamala okukola show buli omu n'akola ki netudda ku hotel then twali tulina okubanga tuflyinga the next day. Naye nze I decided to extend my flight so that nsobola okubaako wano recordings zenkola awo nensalawo nsigale ne Splash because ayogera ajja kuba nzivuunulira. Twali 2 then mwezi ennaku 2 olunaku lwali tutandika oku extendinga ngetugamba to extend one more day until they cancelled, until the airports zali shut down. Bwetyo bwe twatuuka wano. So abantu abaali banenya bulwaki yagenda ng'embeera agiraba etabuse ng'alaba obuzibu we buli n'ebirala ng'ebyo. Baganda bange ekyaliwo kyali nti nasayininga contract ate eno festival ya Gavumenti nga bwe mbadde mbagamba munansonyiwa nyina ndowooza poor connection naye nga
nali sobola kugaana kujja kuba nali na signing contract ate covid yali tanaba kubeera serious bwati nga bwali so tegwali musango gwange kubanga ndi mu Ivory Coast nako lwaliro nali nyina okujja okutuusa obuvunaanyizibwa however much ebinaku mwe najjira zaali nzibu naye kyamukisa mulungi nti wendi nkyali mulamu mpise mu buzibu bungi okubanga ndi wano abantu banja bagana yatogezeemu tolabika bubi ekituufu sirina kufa nze ndi hasla oba okitegera nze ndi hasla nze ndi musajja mupambanyi mbanyi n'okuyiiya nti abwe nsobola okusurvive nga ndikaana kambata mumbedde nnyo mu mbeera ezifaanana bwe ziti n'okusingako kyova olaba wendi so nebaza nnyo abantu abasobodde okubanga munsabira ekyo kyekisinga n'obukulu ne munsabira mukama yankwatiridde okubanga ndi wano kubanga nave Kampala nga ndi mubizibu ebyenjawulo nali ntegese festival gye twateekamu esente empitirivu ng'ezimu sijja kulima nga tuzeewoze nabwewozi mu bantu tusobole okukola omukolo kubanga it is my dream to do that festival kuba ntambudde mawanga mangi nga ndaba abantu bayambye ensi zaabwe kubanga zisanyuka mu ngeri emu enjawulo and I wanted to do the same. I wanted to do the same to my country and that's my dream too. Hope mukama nanzikiriza nenkontinue nga nenkola festival kijja kunsanyusa nnyo bulamu bwange bwonna kakati nga tugenda maaso natuuka wano sente zinalinza okukolera nenzikozesa nezigwawo munaku ndooza nga 2-3 kuba obulamu bwa wano buli very expensive bana abantu bakozesa sente zikolebwa Abafaransa ziva na France gye baziprintingira sente za wano ziri za waggulu nnyo kwegamba emitwalo gya wano 5 mulimu $100 ate ng'emitwalo 5 n'ogenda mu katale okubaako kyogulayo olekayo 10 so obulamu bwa wano buli very expensive sente zikozesebwa wano zikozesebwa Cameroon zikozesebwa Senegal zikozesebwa amawanga nozanga 10 so si byangu naye nebaza nnyo bakwano bange basobodde okubanga banyambako nensobola okubanga mbeera wano mu Abidjan mikwano gyange mwena ab'enjawulo abanzirukiridde mugeremu bendala mwebale nnyo mwebale ddala then nenebaza ne Mukama Katonda yampa ekitone ekyokuyimba okuba nti nsobola okufunangayo ku ssente ezimbeezaawo yadde simaze kulinnya ku stage era nakyo kinyambye nnyo kindaze nti entuuyo zange zembadde nga ntuuya n'emyaka gyonna nali sifiira bwereere kikuba ne bwe mba ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati nyina essuubi nti nsobola okubanga nfuna ekyokulya however much simaze kulinnya ku stage sobola okufunako ku kyokulya ekitali kyamaanyi nnyo but at least ekiriwo kisinga ekitaliiwo ndi musanyufu nnyo so mwebale kunsabira n'abanyambyeko mwebale nnyo ab'enjawulo besobola kuba kumenya wano mwebale nnyo mwebalire ddala yemwe ensonga lwaki ndi wano most special abansabira essaala kintu kikulu nnyo era njagala okukubiriza buli muntu ali eyo nti osabanga nnyo prayer is the answer pray God will hear your prayer and God will answer your prayer. God is the greatest. God is the most high. Mukama mulungi. That's what I can say. Otherwise, mukunda banga ndabika bwenti, ntaddeko omubiri, ndabika kaskini sikabi. It's not because ndi mugagga nnyo, nze namala bichi no. Kisa kya Mukama. That's what I can say. Otherwise, nalinziza wano for 2 days, nakamalawo 4 months. Imagine how much I've spent. And remember, I have a name to protect. Ng'omuyimbi obutaswaza brand yange obutaswaza nsimu enva na kitiibwa kyange. Imagine what I've gone through. Imagine. Naye Mukama mulungi wetuli wano era bwenti mwesobodde okumalako nsaba Mukama anteremu obwangu ate nsobola okubanga nkomawo ne muganda wange Splash ne bannayuganda abalala abali eno kuba kati tuli bangi bemanyi. Nebaza nnyo bannayuganda ababeera mu Abidjan wano kusingira ddala Stella ne sisitawo mutuyambye nnyo bajja ne batuleetera wano emmere ekinayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo Stella webale era abantu abamanyi Stella mwenna mumuneebalizangako ak'ensusu Naluweero abantu b'Eruweero neeyongedde okubaagala n'abalala bangi nnyo bambi Brian badde ntwalako mu gym nenzirukamu
tusobola okubanga obwongo busumuluka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekikwatagana n'okudda nja bagamba nti simanyi, naye nyina essuubi bampa hope, kubanga ebbanga lyonna lyemmaze wano mbadde ku hope nga kwentambulira. Oyogera n'abakulu ne bakugaa tukikolako, tugezaako, tukolaki. Olumu n'oba understanding kubanga nange kennyini ne gavumenti ya wano ekimanyi wendi era eri concerned, naye baŋŋamba airspace enspe. Nga bwe nabagamba nali nfunye mukwano gwange Lydia nga yakunnyambako nzije, naye era nga tulina okusaba olukusa ensoba nga mmeka paka ekwiga byali bizibu. Nakati ssaawa ya leero nyina abantu abasobola okunnyambako, naye airspace is the problem. Mawanga gonna gakyasibyewo, wakitegeera. So katusabe, naye nyina essuubi nti ngenda kudda olw'ensonga nti waliwo mission ey'Abannayuganda etwalagana amawanga zanga 10 something eri Abuja. They are working on something with Uganda Air. Simanyi oba batuuse ku nzikiriziganya, tulina okubaako kye tukola tulabe nga tukomawo. So simanyi ddi lwe naakomawo, so sijja balimba, naye nga nyina essuubi nti either nyinza okukomawo guno omwezi oba ogujja. Naye ekyo bwe ntyo bwe mbadde ku hope ebbanga lyonna nga baŋŋamba mwandiba mugenda wiiki ejja, mwandiba mugenda eddako, mwandiba bwe tutyo. Nguze ne zitiketi z'ebbeeyi ennyo ennyo ku Ethiopia Airline, nga flight zijja ku online, n'ogibookinga with a lot of money, miliyoni 10 n'ogibookinga ng'opapa, ate ne bamala ne bagikansolinga, okitegeera. So I don't know, naye ngezaako okukola research nga sina muntu yenna gwe nyinza ku blaming. Abantu bangamba lwaki tovaayo n'okondemminga gavumenti okubanga tesobodde kulwana. Abantu abo njogedde nabo, most especially speaker n'owekitiibwa Katumba Wamala, bannyambye nnyo mu mbeera eno. N'owekitiibwa Nakiwala Kingi naye ate nga agezaako okubanga kolaki nga nkubirako emirundi egisinga okulaba nti ndi ntya. Abantu bano bagezaako okubanga bannambululira embeera eno ne banga Eddy mbutuufu tukwagala okomawo Uganda, tugezaako nnyo ne air spaces ensibe, tugezaako nnyo okusaba olukusa, tugezaako nnyo okulaba nti mwenna mudda, kuba tuli bangi bannayuganda abali eno oba okitegeera. Ne wabawo ne solutions zenfuna ng'omuntu Ethiopia ng'ejja nagulanga zitiketi baakunteekako air cargo, naye ate bwe nva eno nendeka baganda bange bwe tuli mu group, tuli almost abantu 6 nga tubadde tudiscuss nga tukomyewo tutya, nze nennyonyi nenkomawo nembaleka eno nja kuba mbaliddemu olukwe. So I have to wait, ntambulire mu mbeera eyawamu ffenna tusobole okuddira wamu oba okitegeera. So awo we tuyimiridde mu bintu by'okudda. I don't know when, naye mwongere okunsabira baganda bange sobole okuba nga nkomawo. I miss my home, I miss my people. Sente ziyiika, sente zitokomoka, natera kati kutandika na kutunda byange ndowooza. So naye tusaba nnyo Mukama, nja kudda inshallah. Naye ndi musanyufu nti obulamu butambula bulungi, ndi mulamu bulungi, siina wannuma. Olubuto lwange mulumanya lusaziza ensumbuwa here and there, but it's because I spent nali ndi emmere ya wano ng'erimu kamulali mungi, bagisiika nnyo, kagamba balimu obulamu bw'ekizungu bungi, kuba abantu bano bakyalimu olufalansa bungi, balimu omuzungu akyali mungi mu bo, tebalinga ffe twebuusa. So embeera bwetyo bweyimiridde baganda bange bagamba lwaki tovaayo n'olwanisa gavumenti, balaka bakuwa ssente. Tebampangako ssente, naye nyina mikwano gyange abali mu gavumenti benjogera nabo nga bakwano bange, kuba nze ndi muyimbi waabwe abayimbira ennyimba ezinyuma, ate nabo kibakwatako, bali concerned nga Ugandan citizens okulaba nti nkola ki, nkomawo. Oluganda mukwano gwange Honorable Kyagulanyi naye abadde ankubirangako ne tunyumyamu ne tulaba nga ankamfatinga mu ngeri emu oba endala, naye talina kyakola olw'ensonga ebintu biri mu gavumenti si nnyingi nnyo olw'obulwadde bwa COVID. Kugamba tekirigamba nti gamba Uganda ekuleeta yogere na Ivory Coast, ate na Ivory Coast erina okusaba borders zonna zetubuuka okuva wano okugenda okutuuka mu Uganda, ensi nnyingi nnyo zetubuuka. So biwanvu, naye mwebaza nnyo Kyagulanyi ne bakwano bange mwenna ab'enjawulo abasobodde okubanga mumbeererawo, mwebale.